wamala okudifiringa ate tayagala kulabirira baana be. So njagala ngenda kuyita oyo omwami Bawa Chosen Becky muwadde just kusaawa 12 okuva lwaleero paka enkya ku ssaawa 2 wabatazze wano mukomewo naye mukomewo wano wabatazze tumuguleko omusango gwa defilement basiire era genda mugulewo omusango kati kampita omusirikale ajje bampitire nyabo mpitire omukyalo oyo omusirikale ajje. Ka vidiyo koolabyeko mu katono ako Balaam awadde Bawa Chosen Becky omusajja oyo Ssekaggya essaawa 10 n'ezo 12 ng'ali mu ofiisi ye. Ku by'omuwala ono azze n'aloopa n'agamba nti Ssekaggya yamuzaalamu omwana ku myaka 16 gye yamuzaalamu. So kitegeeza nti abanga eyatyoboola eddembe lye ery'okubeera nti yazaala mu mwana omuto. So nekitegeeza nti Chosen Becky kati byalimu tebitegeerekeka. Si yabadde musanyu essaawa eno agenda munna kubanga olulenzi balutwala. Anti essaawa yonna lwona bali lusobodde kubeera nga lulabirira omwana lugenda mu kkomera. Ekintu kino oyinza kubeera ng'okyogerako ki gwe ali eyo. Kojja ntambye Ssemuto bingi bikyajja.